abakulu bokka nkiddamu abakulu bokka abali mu kisiibo bambi tukayiteko abakulu bokka kale waliwo yambuza nti senga lwaki mukyala wange bumuteeka mu kabuzi ayiwa kyokka ate mu styles endala tayiwa kabuzi y'omu ku styles ezisobola okuleetera omukyala okuyiwa naye kisinziira engeri gy'omutambudde oba engeri gy'omuyingizaamu eki semudondolo ensabikasabikako bannange engeri gy'oyingizaayo ekintu kyekyo oba ekisota ky'oba akasotako whatever ge mataringa naye bw'oyingizayo buyingizifu olinza okulema omukyala singa abeera mufunda n'omuteeka mu kabuzi oyo teyeetaaga nnyo obukodyo bungi kubanga abeera mufunda kitegeeza oba omiimibwa oba like ese mudondolo baba mukwata oba oyita ku bisenge byonna munda mu bakyalo oba munda mu bukyala munda mu bukyala oba munda mu kigambo mulimu akatundu ke tuyita gisport ke kamu ku bufa akakyasinza okubeera sensitive munda si wabweru munda mwanna bunnyayaffe nti bw'oba kastimulatinga obulungi oba omusajja singa akuweewetawo bulungi oba ng'akozesa engalo oba ng'akozesa gundi ng'akozesa semudondolo ogenda kwesanga nga kigenda kwanguyira nnyo okubeera ng'oyiwa amazzi but it depends on the way you're positioning it depends on the angling ate nekya kidependinga ku rhythm kwatambulira tasobola kugenda bugenzi gugugugugugugugu nedda bw'oba oyagala omukyala okumuyiwa amazzi ng'oli mu eyo style naddala mwabaganoonya nti njagala okugalabako mulina okunoonya ku bintu bingi n'okubako ku lugalo n'owewetako ku musino n'onoonako ku bbeere olabe ki ekinaabeera ki ekirinza okumusumulula kati njogeraku mmwe abanoonya oba nti nze nazinako mukyala wange omulundi gumu n'ayiwa amazzi naye ate munaye teyaddamu kuyiwa okuva ku olwo naye twali mu kimukabuzi kati yannemu okutegeera bulinga busitayiro bubiri busatu bw'osobola okuyitiramu omukyala okubeera ng'osobola okuddamu muyiwa amazzi oba ng'osobola omuleetera okuyiwa amazzi ng'oli mu kabuzi kasitayiro akasookera ddala omukyala bw'omuyingira bwe papa oba bw'oba omutadde mu kabuzi muleke afukamire bw'afukamira ng'omuntu yenna yandibadde mu kabuzi eya bulijjo kati bw'amaliriza okunkolera ekyo agenda kubinula akabina ke like bakiyita kubinuguza ng'omuntu anagamba laba nnono bw'abinuguza olubina agenda kubinuguza olubina oba akabina ko oba ebbina lye ekyo nakye kiri kati bw'amaliriza ogenda kukwata emikono gye ebiri ogiteeke wano mu hips ze nga gw'ofukamire naye nga bw'onaafukamira busimbaala nti nfukamidde ku maviivi gange naye omubiri gwange like ekifuba ne biki nfukamidde mu sayiro bwekyo ogenda kukwata emikono ogiteeke ku hips ze oba oziteeke wano mu hips zaawo okwate omukono gw'ogumu eno n'eno kati omale omunyweza bulungi nnyo olyoke ogumuyingize nga gumuyingira gwonna lwaki gumuyingira gwonna tugenda kustimulatinga akagundi akawompo kannabunya n'akabojja ka ssemudondolo kale akabojjambolo munansonyiwa akabojjambolo tugenda kustimulatinga ebifo ebyo byonna omulundi gumu okitegeera nti kyekyo kyolaba ky'oba olabanga ngamba nti olina okuguyingiza ne guggwerayo singa gubanga si muwanvu gubanga muwanvu weepimira bwe gubanga si muwanvu guli mu average mukyalawo si muwanvu nnyo naye talina buzibu then you are good to go osobola okubeera ng'otambuliraawo omukyala mukwate omusike bulungi nnyo wooli otandika okumutambula otandika mpola mpola totandikira mu jugujugujugujugu bw'otandika jugujugu n'amaanyi omukyala ogenda muleetera okubeera ng'ate tanyumirwa tagenda sobola kusamula in fact oluusi agenda nakulumizibwa bulumizibwa oluusi tagenda nakutoba olina okugitambula mpola omanyi kibayita otambula empola wabula ssemudondolo alina kuyita waggulu olaba nga bw'oba like not waggulu wansi nti mbanga omuntu eyeevuunise tukitwale bwettu paati gye twagala ennyo okustimulate ng'oba okkoonako erina kubeera eno wansi nga ku kabuto nga ku kakundi kange eno ku lubuto kitegeeza bw'oyingira bw'oti omukira guyise wansi toyita waggulu abasinga obuzibu omubugirira nti bw'okwata kati ate gw'oyita waggulu bw'okwata oba oli ku mukyala obanga akutamamu katini bw'oweesimba gugenda kubeera straight bw'enkutamamu katini gugenda kuyitira ddala wansi wano gulyoke gutinkuula akafaako omukyala oluusi akuyire ku mazzi bw'abanga agayina oba bw'aba alina obusobozi obugayiwa ati then ekirala ky'osobola era okubeera ng'okola oba akaseera akalenge gy'osobola okukakolamu omukyala afukamira bulungi nnyo ku maviivi ge kati n'akutama ekifuba kye kino kirina kubeera nga kyebase wansi ku mufaliso ateekawo ppira obutabalumizibwa mu kifuba n'obutakoowa emikono gye n'alyoka agigolola bulungi nnyo ne gibeera straight kati awo n'olyoka omuyingira
ogenda kubeera nga naawe okutamirizaamu katini n'omuyingira n'osooka omunsabulira omukyala ajja kubeera ng'akola ki ng'asamula amazzi ago. Nkugambye angling kikulu nnyo bwe tuva ku kya ango engeri gy'otambulamu ennyingirayo n'engeri gy'okyusaamu nkulu nnyo. Bw'oyingira nti pacing like nnyingidde mpola then nemala nenyongeza speed nemala ne kisinzira ku muntu engeri gya reacting ne waba tasikina osobola okusoma body language y'omuntu oba osobola okusoma omubiri engeri gye positioning omuntu waba akufiiringa tagenda sigala nga ali stiff oba nga alinga bwali ojalaba nti agiramuko agira eno agira eri ng'omanya nti ye ndi kumulamwa bw'aba ali uncomfortable ojamula nti ali uncomfortable and it does not hurt to ask are you okay tweyongereyo are you comfortable tekirina musitaani yenna kubeera ng'obuuza okubeera ng'otegeera n'okubeera ng'omanya. Akalala nga ke kamu kakyasinze okunyumira kubanga ate actually bulinga buna kambawe buna. Akalala omukyala afukamira bulungi nnyo bw'amala okufukamira ng'eo bulijjo omuntu bwe yandibadde afukamira mu kabuzi nti emikono ngisimbye amagulu ngafukamiza bulijjo bya bulijjo kati abinulako katini nnyo ku bbina n'omuyingira bw'omuyingira mba ngenda kusaba omwebakeko like ekifuba kyo kirina kubeera ku mugongo gwe kale oba ngamba omweweekeko omweweekeko kati emikono osobola ogikwata n'ogiteeka wano mu mabeere ge emikono gye alina okuba nga agisimbye kubanga agenda kubanga weight yo egenda kuba ku ye naye bw'obanga naawe otambula saagala ate weight ogiteeke ku mukazi yonna amagulu go gano eno olina okukakasa nti like gasitulako ku weight yo nobeera nga togenda muteekako busito bwonna kati emikono egyo ogenda giteeka wano ku mabeere ge olyoke omutambule oba si gye emikono osobola okugiyisawo n'ojja n'oyitira wano wansi omukono ogumu oguyita eno wansi n'ojja n'oyingira wano eno n'okwata ku kijanjaalo n'omuweweeta nga bw'omusabula mukwano gwange omulungi omukyala agenda kumala mangu. Jjukira bw'obanga omuntu like mwebaseeko waggulu for example nti omuntu afukamidde n'enzija n'enkweweekako kati gwe just weeweke ku muntu ogenda kulaba engeri gye kigenda okubaamu nti bw'oba omweweseeko bw'oba omuyingizzaamu munda togenda kubanga okoona waggulu ogenda kuba oyitira ddala lukawumpo nga woweeweetera ddala omukyala alyoka akuyira amazzi naawe wamma osimbe okyamuke naawe ogambe nti kyekyo kye tuliko. Nze neesigalira nga nze Senga Faith wamwe 256 temweraba kusubscribinga kulikinga no commentinga saba omukama banjagalire abankuumire temujjanga okwo mubeere bulungi bantu bange abalungi. Tubeera ne live zaffe zibeera essaawa 2 oba 3 ez'e Uganda tuba tutandika live ey'ekiro then gundi bweggwamu ekisiibo inshallah tugenda kubatandika program ya Singa Searching ejja kubeerangawo buli lwa Sunday lwokka mu wiiki. Mubeera bulungi nsaba Allah abanjagalire abankuumire abampeera ebirungi ate abansasulira abasiiba nsaba Allah abampeera empeera munnange akkiriza ebisiibo byaffe ate atusonyiwe byonna byonna ebitusobako bye tukola mu kumanya ne mu butamanya bwaffe. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.